Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye kubanga nyina kikola era in one way or the other ne balemwa nyimbagambye nyina up to D nyina plan nze okulemererwa nyonoona ekyo kubira mamange omubuuzi amanyike ekintu ekyo kyayinza obbagamba oyo bwakeeranga neesiba ku kintu mumwesonyiwe kuba nsobola okwejja ku buli omu nga nyina mission gyengoba atampagira buli omu nsobola omwejjako nga ndi kwekyo mpaka bwenkiggusa kubeera nja kiggusa olaba nkyapulaningira neyankola obubi akyannumya omutwe nziguse kati ate benseka nabo ne benja nabo buli lunaku onfuna so kati ekyo kyo kiri kiriya nkimanyi nkisaba Katonda wange akindabyeko olunaku olubukye nkirabe kubanga bye bimu byetulya neŋŋamba eno nayo success gye neebaliza Katonda nga ntonzeewo ekintu nenkiremerako nenkizimba nenkiggusa liba ssanyu lyange kubanga bagamba bye tusaba abituwa era byensaba byemmumu ku byemmusaba nze Katonda simusabangako nti nsaba ssente omponga ggawaza bwe mba musaba mugamba mpa nja kugasa abantu bo mpa nja kutoolerako abalala ku mutwalo gw'ompa nja kuwaako omuntu 3 Mukama mpa ndeka erinnya lyo ligulumizibwe weegulumize lwa nsonga abantu buli kirungi bakiwa Sitaani ow'omutima omulungi ayamba oba Illuminati buli muntu bw'oseka n'obeera mulungi gy'ali oba omubala mubba abantu tebalina mitima egyo mirungi tamanyi nti omuntu asobola obeerayo nga ye just mulungi nga ye just ali nice abantu tebamanyi nti omuntu asobola obeerayo nga ye bw'alaba omuntu asika ekifi ky'ennyama nti lyessanyu lyange ne bwe mba sigiridde tondeetedde ennyama negamba mpa supu na butula tompa nnyama wekiri ate negamba kamere katono supu ebifi biseeyo emekanga nnyomba nti jjulira abantu totulinda mingi era kati nakikwata oba gadi kikyentuuse ennyombera mukamba lwaki abantu balya kati lwaki mumaze kunninda because that is me togenda kinzijamu ate era n'aboogera ebibi nnyiga enveewo ne bwe nnaaba nsigazza 3 wano nja baggusiza kye mbaggusiza that's it gw'omu mba nkulaba era Katonda akusengejjamu n'akussa waakussa Sitaani bwe buzibu bwakukozesa n'akuswaza Sitaani abakozesa n'abavaamu n'abaswaza kyekyo twebaza Katonda olw'obulamu bwa mami teri lugendo lutalimu like bizibu naye twebaza Katonda osigazza bulamu nakyo tukyebaliza Katonda yadde bw'okosebwa ffe bangi baba balowooza bakosa gwe naye baba bakosa abantu bangi batukosa nga tuli bangi lukalala so abataagaliza mami kale mwagaliza abalala atugaseeke ekintu ekinene guno omubiri gwe nina lwa mami era baŋŋamba gwe buli kimu kyagwa ntate emmere n'emmere balowooza buli kimu ne mbagamba nange kyensabirira ne mbagamba kijja kugwa nange kyensabirira nesigala nseka nabo naye era ng'olaba ng'okyuse ng'olabira ddala omuntu aba akwagalira wali wabi so nga bwe waŋŋamba bwekityo bwe kiri abantu bamu baba balina kuyambako omwami yatera kiŋŋamba akuyambyeko akutuusizaawo Tonda n'aleeta omulala anaatuyambako ne tugenda maaso so bwe tutandika nabo si be tujja kumala nabo Katonda abeera atugattako ate ab'emitima emirungi tusigala nabo baabo bamu mu kuva mu kwanjula naye kati tukyali nabo tukyali happy family nga tuli bulungi eyajja nga mbega abaza kafuna eyajja kukafuna aba takyajja naye yajja mu buntu bulamu asigala ajja so twebaza Katonda olw'ekisa kye yabateekako kyayika oli by the vice kye yagamba yamuwugula n'alowooza kalifooma ebasse naye ekisa kya Katonda kubanga oyo tasobola kutuuka naye weebase n'akulekawo naye Katonda yamubuza amagezi ngamba bino byenjagala ono simwagala so twebaza Katonda ku lw'ekyo
Enoka jeje katusenza ebiseera ebisinga omuntu atayagaliza gwe weyongera omusabira kuba buli wotayagaliza Katonda tagenda kuva mugulakuwa ebyoyagala nga toyagaliza milisenti nze ebiseera ebisinga ngamba buli muntu genda eddundo olabe gadi gwe mugamba muntu atambula ogenda olabeko lwaki weesiba ku nsonga nze kati kyova olaba ebiseera ebisinga nze sijja kulima ze sikyalina mikwano kuba nze ebiseera ebisinga omuntu wajja nongamba bakuyala ebigere nkulaba nga luuza abantu bano olaba mami wabalaba ngaonyitaddeali stress mame nakugina nakuteeka mu ssente kolinda agamba kati nze wempiri banfaanane bubi bannaaye bannaaye abantu tweddeko tuveeko ebitima ebivundu mwagale Katonda buli kimu mujja kifuna amina kati gwe ng'ombe ebigambo ng'olowooza nabo ngonjava ddulu nze simanyi mubaka siinaamu poloti nane wendiba ngenze emufamire kati ate ne mami famire yange kuba weewaffe twasoboka lwera ffenna okitegedde kati weekwate kuba ave Masaka ekigondere oyagale Katonda buli kimu kitambule bulungi nze ebiseera ebisinga nze famire y'abaana bange nagigamba temwanyamba kati mundeke Katonda wange yantonda akola naawe ngo Mukama yeebazibwe Mukama akuwa omukisa munnange ekyamazima aboogera ebintu ebyo batwagala nnyo batwagala nnyo kuffe kwe batava kubanga senga baali tebatwagala tebanditegedde bye tukola ki naye leero ne bakugamba menta ng'onyumye simanyi ke baakuwadde noga kyekyo kyennyini baba babimanyi baba batwagala era batufolowinga batwagala nnyo batumiisinze ne bababuuza nga si kyakulaba ngamba wendi nze mbaayo nkola ki nzija kale boogera ebintu ebikumalamu amaanyi ogalabe nga tokola ki ng'oseseetuka tojja obe mutiitiizi bwe bawulira nga wafunyeeyo akapya kati mami Christine yatuyiwamu wano yatuyiwamu ekyalo kyonna bannawandu ba Uncle Ibra bonna oba oliawo ng'ogamba nange munange gyenva bampise eno wetuba tujja mukaama gwolowooza bakubidde gwe wekka nange nga bankubidde kyova olaba binyuma olowooza bampise ewa gaadi nange bampise enzija ye mbadde manyi bayise nze bali babeera basubwa busubwaga kandabe nange oba banakola ki banampita agenda oba tebakoze eki nga tebamuyise era abeeyo beeronda mu ki nange ne mbagamba oba oyagala bakulonde jangu beerayo olinde bakole ki omukolo bwe guba gugenda mu maaso nga beetaaga abagenyi babawandiikira ebbaluwa nti tukwetaaga ku ki ku mukolo weba tebannakuwandiika kitegeeza tukola ki tetukwetaaga ne bagamba oyogera bubi naye bwe nayogera obulungi nafuna kaki kitegeeza tewali mwankola ki mwankyawa bukyayi so kati kwogera bubi bwe mba nfunye akateeteeyo akalungi nsanyukiraako olujja tomanya nze nina akantu antikifako oyogedde mbadde ekyamazima kaabagezi bokka ekyamazima atafunye ku masannyalaze wano yaani olunaku Hajati lwe bakola competition ne Mama Kabina lwenkitegedde nti gaali masannyalaze ffe twali tumanyi naye nga waliwo ekintu ekyali kikola ki nenkubira Ibula ne Mugaala leero ntadde anti kimu meeting ntuuzeeko abantu ekyamazima singa tewaali masannyalaze ago abamu singa tetukyali nnyo kubanga olaba nga tewali nnyo kipya kikola ki kijja ne mujja ne mufundikira nga ne munyumya ne mulya keeki ne mugigwamu wadde ku masannyalaze ga Faruku namu promotinga nkimanyi ne mbatuuza ne nyinyonnyola ttiimu yange ne mbagamba kati tuzimba Faruku kitegeeza buli omu obadde ojja kifunako nga yenze mastermind we mabega waakyo ng'olugero lwa Faruku bwe luba lujja bakugamba gwe ddayo ojjukire olunaku yayimirira n'agamba anoonya masannyalaze ne gajja nga gakuba buli omu buli yasemberanga ne gakuba buli yasembera ne gakola ki amasannyalaze aga gaadi kikolanga nkiraba oyabeeranga ku comment nga abantu bayayaana jasi we bakugamba nga tunuza mu kamera mu Faruku nakugambanga ntya
tomubawa balumye balaba abalala temulowooza nti mbadde nzija buzzi kutuula nnyo amafuta nga nyina n'okufumba obwongo nembuza jasi nemuwemese kiri kitya live erinye ne byonna njagala mufune bakuŋŋaane muveemu akuwa omutwalo n'ebiri mulowooza babaagala bwagazi nga sikizimbye nkizimba kitegeeza waliwo amaanyi n'obudde creativity eyo ekyamazima tezimbika olaba tutuuza meeting nga mbaga eyo eri wammwe nogamba oba leero tugenda bagamba ki nomugamba kati leero banajja ng'onoonya n'ekireeta abantu naye ekyamazima ano ng'ovudde ku kulya ojjukira ke twalinanga mu mikolo gy'okwanjula egyasooka golooza nti okupangisa owa kamera buli owa makeup buli sande akole ku Millicent amwambaze mbunayisanga budde naye teekangamu kye baneesunga mu meeting buli omu agamba leero ayambadde atya kati ye Shifago mubaddenga naye bweba obubbi bwange mikwano bweba obubbi bwange nenyambazanga Millicent buli sande leero Nigeria leero Kinyarwanda leero saatundanga ngoye zange bameka abangulako olw'okuba ayambadde naye agalanga bakuŋŋaane nkasembyeyo nti banaye omugole mumugule abeeyo bamuyita arts magezi mazaale tebagasomesa mu ssomero bwebwa obuyiiya soba mikwano bw'ofunanga omubbi akubba bw'atyo mugume bababbi kale nze kaŋŋume banzibe Ediboy batubbe bwe twatandikanga nga tuddayo ekiro nga bamanyi menta bamuwano wedda bali baseka basinika mbanyo bezinya ekiri ewaka sande eddaka ate noddayo mwenda ne bagamba ye naye tukikoze tutya bw'oluuto lwaberanga tujja gamba lwali lweri surprise bwe yatuuka yaga kati oyo atulemye kati tulina kunoonya mukama waabwe tumukuuta akadingidi lwakiri akoleki kuba bano baba bagenda muli wano naye mutemumanyi maaso ga batunulidde balaba mubayitako kati banoonya engeri yonna mbagambye aboogera ebyo ebigambo batwagala nnyo kuffe kwe nabino ebiri wano kati nakati wooli wendi bajja gamba nti wabula bannanga obwedde oyogera obwedde ofaaki ne wabuuza bagambye tetuli online yabitegedde atya bwe bazzeeyo ekiro ne beetuulamu ebigambo ebimu nno bikendeeze owadde oyagala ebirungi bye mba njogera byebiriwa kitegeeza babadde ku ggwe weetereze ne mubaamu omu munno mu kinywiwo najja akola ki akubuulira naye bwe tuba tuwogera nze mbadde nange sikimanyi nti no mulimu ne bambega ba Hope Shifa era ngera tandika nange obeera oyogera ogenda okulaba gwogambaga yayira munnange ayogera bitono gwe neweererejja mubbi agenda tuba omusanga mu kkubo omukozi akabiina bambega basebe tuba nabo banambegera muli ba mikwano temujja kwebega tuba tutambula mu kkubo nga tulina Millicent naye bane Shifa atubbye nnyo okimanyi ebbanga lino lyonna mbega olwo omumuyitako mwe temumanyi naye ajampola naye atubbye nno okimanyi kati atunyagidde ddala iye ogenda nga n'ekifaananyi kyo ddala wenna oli serious nnyo siye ggwe kale nayogera nedda kale nali just nteesaamu nali siteesaamu naye nga biwayogedde dda bikola ki kati ekyamazima twagala nnyo okwogera naye tukendeeze tukendeeze muki bwe tuba tulina kyakwogerako batusirike naye kati muffe bw'oba naffe beera bw'oba toliiwo beera ku ttiimu eri etuvuma tumanyire ddala nti twekuba enkokola tumanyi tuzeekuba okubajetinga nyina lisiti ku mutima nyina lisiti y'abantu wano bonna kati saagala nkusse ku lisiti yange mube nnwanirira mu lugendo lwange ng'ate olimba toliiko ntuuke ku last minute nkuswaze timunnange nandikoze kino kyetaaga naye olunaku bwe ruti wagamba bwe nti ng'ate ndi mubizibu bwe biti n'obujulizi buubuno yes haipeke nga tannayogera ffe era mutumanyi oba boogera oba teboogera ffe ku kiwato kwe tutakola ki ate ne ttiimu ekyayimiridde naye n'abaana bammwe mmwe abalina ab'enkwe era sibaagala nze nja balaba
bajja kuba kali bwe kati kajja tuonoonera ttiimu fenaffe twagala omuntu agenda okuva eno nga kkovu naffe tulaba weliyise anti ekyo bakiyita nti omuzadde bw'oba omubi olaba biddira omwana kati okirabye ekintu kati omuzadde omubi beera eyo obubi bwo n'omwana wo naffe tomukola ki tomutuleetera eno mu ttiimu Waya master. Waya master babu. denja bakoza dwiro munono muliro mpovu galone kontinenti guka abazadde batuzalire kula kuzala kujagana walala gutuluma fe omwana agenze olwo lwepito lwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize
kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekigere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watondinya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watondinya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa ku nvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwero ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeyiyo omuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watondinya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watondinya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamaala ennume baliwo abazaalira ekkula zengawo omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole sempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eyo embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole walalalaha njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya susse njagala okulaba omugole naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibinde birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegere okuva ku kagere paka gyenkoma ky'okumwanono mbadyawo naleta olw'obugoye buntuuka omwanono naye wawo bugwakimpwate mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wasoma wagenkuka nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli ku nze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana gujja kunzita kanemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba Musale temusuga wano.
Mariasi Sunday service. Mwabangamba. Ugenda gazina n'agasigala mu kugaje. Bannange tweyanze. Abatulaba ku YouTube, TikTok ya sorry tetusobodde kuba live, ne YouTube tetusobodde kuba live. Video eno wenamunagirabira it's recorded, tetugenze ku live. Then n'abantu ku mutimbagano babadde babuuza nnyo nti Shifa ffe twalonda naye ab'eddundu balonda ddi. Nze mbadde manyi just twogera ne bawanika mikono ne tugibala. Si kyekyo baagala okumanya nti mmwe mulonda ddi tiimu Shadia, tiimu Jessica. Abantu balonda mubadde mubiraba abantu balonda nga bagamba baagala n'ab'eddundu balonde kuba buli obululu bo babubala bubalika. Kati baagala n'ab'eddundu balonde kibawo okubala okutuufu tumanye oluddako tudde nga tumanyi step eddako. Nange bwe ndaba kyangu. Tulabe ba tiimu Jessica. Tiimu Jessica bawanike omukono. Yimirira tiimu Jessica tukulabe. Tiimu Jessica waka. Waliwo aliwa? Wow. Naye tiimu Jessica mamani. Mama Sheila, baby wakulidde ku datawa. Twamuleka yamulemesa kabaale. So, Mama Sheila nani baby gwani? Lauda. Neymar Favor. Nani omulala? So, timu Jessica bali bameka? Timu Jessica Dundu. Wadde abantu bonna tebaliiwo naye era tusobola okirabira ku baliwo. Kati bannaye nsaba tiimu Shadia bawanike ku mikono. Bayimuse n'oyimuka. Bannaye mukwate bulungi kamera abantu babale obululu. Bagambe tebabadde bangamba akalulu nja kakwatamu. Laba tiimu Shadia. Lengera tiimu Shadia. Tiimu Shadia oye. Mulabye ekivudde eddundu abali online abagala obululu. Mu ddundu yonna eno nga bwe tutuula wano. Tiimu Jessica alina obululu bubiri. Sipiika ebasiibula. So, tiimu Jessica tufunye obululu bubiri. Tiimu Shadia ate nga Jessica you're welcome anytime. We are friendly. We love you so much. Wonna twaniriza wojjira jangu. So, tetubaze na kubala. Faluku alonze. Faluku talonze. Ne bwaba alonze ako kaba kafu. Bane my friend nga yabula. Jangu tubuuzeeko. Oli bulungi. Little Hope atuwamye ebizibu byamutandise. Olaba boogerera baby wange omuto Little Hope keke yiino gwe twakoledde birthday ye. Baby wange omujjukira Vice baby. Twawezezza omwaka. Olaba naye ye ng'omuntu obulamu bwe anti bamusuulirako akabaluwa. Yajjirako ebbaluwa kati byatwanguyira okubala nti bamuzaala 3 March. Kashegeza nga 3 March yawezezza omwaka. Little Hope at 1. Eno mune keeke yabadde nnene ne tubalekerawo basheri. Olaba naye batandise
so muge ate lero ffe waliwo ne wenakisinze nga kinyirira nekireeta kijja kujja nga kikavuyo kirina akavuyo yoyo kati keeke ye yeeyo naye nga tugenda sala keeke. I can't wait to see you again. Nja kuba mbeesunga okuddamu balabako naye saayagadde kubagamba nti ate kambeewo Sunday nate jja nneme kubaawo ne ng'akamba sabe lumu mumpeeyo Sunday ezo zigatte ku nnaku endala nsooke nkole kalamba nkimanyi sente nja zikola ebitaasataasaako wano live kubanga so naye nga just not yonna gyemba tuli wamu nga nnanga ddundu abantu nga bategedde ddundu omuntu adda neeyo n'agamba neeyo waliyo ki be bakyabo yes waliyo n'abaagala eno bafunireyo obukolo eno luva ebweru basengedde era tugenda kujja bajja bava ebweru nga bayingira eno otherwise mujje tusale keeke Millicent mujje musalire abantu keeke balyeko tusobole okweyongera bane abatulaba ku YouTube na buli omu watulabira. Sorry for the inconvenience, we've been off for a while. Olw'ebigwa tebiraze munnange bye tuteeyitira tetwasobola bannyonnyola naye nga project ekyagenda mu maaso. Abamanyi project eno gye yava n'abalina kye mwali mutuwadde towards this project mujja laba ssente zammwe kye zigenda okukola tweyanzizza naye nga tebinaggwaayo kati sofa tuli able okusasulako poloti emu ate twetaaga bbiri side ne side kugaziira side eno ne side eno bwe tumala ate tuzimbeko akasaaluuni osanga wano waliwo emiti emito abajja okujja wali bayiga enviiri Millicent akolewo akasomera training abaana babeereko kye batugasa naye amentalinge mu kiti kye simanyi oba saluuni gyayagala naye simanyi lwaki nange kyekyanzigira ate taŋŋambangako nti gyayagala naye nze simanyi lwaki kyekyanzigira omanyi yadde twanyumye eriwa ku pre-shoot mu bire ate onafumbirwa sweetheart nebanga sobola kuluka enviiri nga sigenze mu saluuni then ampa sente nengenda ow'omuntu nanjigiriza ki saluuni nagamba yiga ne penso nenjiga penso osobola kusiba penso so nembanga yo njenyumirizaamu kale mpulira muli gye nsobola kwenyumirizaamu niyo ngisobola muli nange bulijjo kyenjogera ekyalani nakisoma almost omwaka mulamba naye tokifiiringa nga bw'ofiiringa saluuni ate ono yagenda kunzijja waka kati ekyalani nali nkifiiringa mu saidi y'ewaffe kati yagenda kunzijja waka yasanga nga nkola ekyalani naye kakati onatuuka eno ng'ekyalani sikifiiringa ekyalani kyetaaga era ng'olinga mu kibuga oba ng'oli kikolera Kampala so start feeling that then nature such a gata wawe byamankuso nga wenkugamba ekyayika oli malayika naye etambula yejja ayagala kati kukutangazaamu kukakasa n'ekyalani nakisoma naye ekiri mu mutwe balina kuyita waliwa anti saluuni katwongeremu essaala batulabako online gwe gw'omulamu as to why we come here every Sunday to change her life kubanga omwami we tatambula yakutuka spine era ng'ali mu wheelchair ate nga yali provider ow'ewaka nga yaleeta ye ingini so kati tulina kusitukira wano wennyini ewaka kyokka bwe tuba tusitukira ewaka wakoma wano we tutudde so twagala tugaziwe tuteekewo something nyina mukwano gwange nadde nyumya naye leero ali mu America omwami oyo naŋŋamba awalolera n'omukyala naŋŋanze nkyagala nnyo ne tuyamba omuntu ne tumuggyako engalo kati ne Millicent wadde twakola okwanjula n'embaga naye bwe tugaziya poloti ne tuteekawo saluuni wallahi talina kyali tukubira simu tugamba
unless nga ffe abagambye baneekanye nempitireyokko niza noyitirayo nampaayo n'omutwalo n'okwekyalira ate nze gambye sigenda kuva eno nkugambye ngenda teekayo projects nga nze eza team Hope Shifa. Yes. Nina kyewakulekayo ekintu ekinkomyawo kati mbeeraawo musiriddamu laba Rachel mbeeraawo nga siriddamu kulabani naalu mbu kati naalu mbu byakoma twerese kati kitegeeza nyina osigala nga yes mbeeraawo nti bagenda kumpasa omukolo tetukyewuliza temujja kugubaako nga tulina n'essuubi next year tugenda wanika show ku Theatre La Bonita mujje byasagamba ate ebyama bitandise mu January next year tulina charity show kyobalaba mbagambye nyina pulaani A nyina pulaani B nyina pulaani D C kati ekyo nakyo nkisuubira nti bwe banaabanga sente sizijje at least nja kutegeka show abayimbi mikwano gyange bayimbe tutuunde table sente ziveeyo ekizimbe kya Millicent kiyimirire ebisigadde kale byonna we biriba biganye nja kulanga show mbayina abazannyi bazannye omuzannyo ku stage mujenyigiremu tukyabalingi ebyokukola tudduse Theatre La Bonita wakiri tujja kubanze sibitegekategeka abamawuli emikwano yawe bamanyi bulijjo baŋŋamba Shifa leka nkutegeke tutegeke tukituume Dine with Hope Shifa tukituume Friends of Hope Shifa oba tukituume Best of Hope Shifa wakiri nja kulanga show njitimbe ngende mikwano gyange abakulembeze abali mu state ngende mu bafaani bange ngende mu bayimbi mikwano gyange mbayite mbagambe nyina charity show nsabe nti David Butalo nkuteeke ku kipande nsabe nti ani nkuteekeko show ya charity sente zidda mu bantu era nga tebatuwa sente nabagambye obwongo tuyina nsumululamu ffuna ate olaba baga oli yakera n'agamba ab'eddundu mbapangisiriza baasi eyo yagenda ekabaale mu sente n'ebalinda kataso agamba nti nze nguze tebo 5 z'ab'eddundu oba bukadde 5 tebo yakakadde n'abalala ne bongerezaako ng'era tetukola bigenda mu maaso obudde bwonna show yaffe obulango bujja ttandika mu January tujja giteekayo charity show ng'egamba Best of Hope Shifa or Friends of Hope Shifa. So kati nze ngenda n'abagenda ate mpulaninga every day nti buli we neebaka mpulaninga ate se pulaningira nzekka so bwe ndaba nga tubasaba ssente ezizimba tubagaana nga mbagamba nti kati munnange muwagire show charity show Best of Hope Shifa charity show coming soon nga nkikolera bantu nabagamba temuzimpa zibeereyo so plani tuyina nyingi kati omuntu woba olwana n'omuntu ontegera wano mpite eno kuba mukama obwongo yabumpa ate bw'aba akyandeseewo nyina obukozesa kale katulye keeke naye nga babaddewo mu meeting nga bagenze tulina okubaterekerako banaagisanga enkya kati nga jajja eno kasimulaba nawe wazegisanga enkya kale baleeta ekibiriti jasi yaleese obwaka Happy birthday ya Little Hope. Wishing a Little Hope. Muyimbire happy birthday Little Hope wapi? Happy birthday dear Little Hope. Happy birthday to you. Rachel akyalina kyagamba
yagambye tetusala kirabo kyaffe nga takisabidde ekitegeere ndowooza kubala byabapya ate tutali mukadde ayinza kikola teri mukadde naye bajja bwe batyo ne bamala ne balokoka ebirabo byaffe baleese tombeke maaso ga Mukama nga tugenda obisalira abapya batunuze mukamera feesi zaabwe tuzimanye daba bwe beekweka mukola mubyenyumirizaamu lwaki mwekweka beerabe ayi Mukama tukwebaza olw'ebirabo byaffe Mukama byotuleetedde Mukama tukwebaza amami waffe timutifa Mukama byaleese Mukama abyetise bulungi Mukama n'abantu baffe Mukama abaleese ebidongere Mukama saba Mukama obawo omukisa Mukama tukatunaza n'omusaayi gwo kunguwa omukisa bikole bulungi mu bulamu bwaffe Mukama era bwe babirese Mukama waffe taata batizeewo bikole bulungi mubiri gyaffe mitima gyaffe n'emmeeme zaffe era tusabye okuyita omuna Yesu Kristo Mukama waffe Happy birthday to you, Rico. Happy birthday to you. Musale. 2, 1, 0. Happy birthday, dear Hope. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Denja bakoza duiro munono muliro mpobugalo lekoti nentiguka abazadde batuzalire kula kuzala kujagana walala gweturumafe omwana agenze olwo lwepito lwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole baba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole baba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole nalawanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataluma kunvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwera ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeriyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watoninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole
balirwana b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatati ono njagala okulaba omugole zempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya asuse njagala okulaba omugole naye so surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona busurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere mpaka ginkoma gy'okumwanono mbalyawo naleta olw'obugoye butuuka omwanono naye wawo bugwakimpwate bupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli ku nze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gwe gye kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gwe gye kumenya wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba mujja munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikuyite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer bisobedde mu ntaase wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu tawalegedde mu kadaliwe akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe nalimba
sanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu nasuze tudde kale nga nesonza omukolo nga kwakimu okulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate kemwanooze bunyimba ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro munono muliro mpobugalo nekontinentiguka abazadde batuzaalire ekkula kuzaala kujagana walala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwempita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazebe ensekere tumusembereza obuwero ozunga onotomera abagole oba tijja okola ngeyiyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga nebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole
tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatati ono njagala okulaba omugole zempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole eno y'embaga y'omwaka era ekyasinze njagala okulaba omugole njagala okulaba omugole omwana w'omukazi yanyumya susse njagala okulaba omugole naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibinde birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukomo bwotona busapurize ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta olw'obugoyo butuuka omwanono nayiwawo mugwakimpwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wabula onnina si ku bino by'okola mwana gw'onnina by'otunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli kunze sikugamba obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate